Enkya ya leero abakulembeze ku n'abakungu okuva mu gavumenti ya wakati nga beegatiddwako abatuuze bakedde ku lutindo lw'e Karuma okubaawo nga abajulizi nga luggulwawo mu butongole. Kinajjukirwa nti olutindo luno lwaggalwawo mu mwezi gwali gwa Septemba ng'ennaku z'omwezi 23 okusobozesa abakugu okululongoosa bwe bakizuula nti lwali luzzeemu ennyafa kale nga lwandiviirako abantu okufa. Okumanya abantu bano babadde basanyufu batandise na kuluwanga mu mikono gya Katonda ate ate obubenje bagenda okulweyambisa kyokka lugasa n'ekitundu kyonna eky'omumambuka. And the Holy Spirit rest upon this bridge, rest upon everyone who will travel here, rest upon all the engineers. Abakulembeze mu kitundu kino babulidde Minisita Musa Echweru nti newankubadde afuuya okukola oluguudo luno enguudo ezisukka wano zikyali mbi nnyo kale nga byetaaga zikolebwe. All our vehicles are now down because of road. I request you, a hard working person, please, if you do some work there, rehabilitation there, I'll be very grateful. Every this time I fail to produce because I want to produce, but the road is very, very bad. Minisita omubeezi w'ebyemirimu Musa Echweru agambye nti olutindo luno mu kusooka lwakuyisa mmotoka empeyufu gamba ng'ezabasaabaze okuli bbasi ko n'okudda wansi olwo ezeetisse ebyamaguzi ebizito ziyitenga emasindi ne Maction Falls okutuuka gye ziba ziraga. We thought if we go by the speed, the normal speed, it would have taken us months and that would have prolonged the suffering of the people. So we are now to tell the engineers to work very hard. So I thank the President very, very, and I thank him for supporting the road sector. Onasuubiza nti ekikoleddwa kubadde kutakkiriza mbeera naye nga kaweefube agenda mu maaso okuzimba olutindo lugaggadde olw'omu bbanga lugonze eby'entambula. To work with the Japanese to cause a suspended bridge like the one of Jinja will be coming here. We are now in the technicalities are almost done. It's just a few details. Then we shall tell the country when it will get started. Kyokka abamu ku bakulembeze bagamba nti ekikoleddwa balaba nga tekijja mu kye badde basuubira olw'okuba nti olutindo luno teruteekeddwako byuma eby'ebbali ebiyinza okutakkiriza obubenje. I expected taller rails on the sides. Even if it is a rehabilitation, the engineers, the government could have considered that. Like the bridge of Pakwach and other bridges where the rails are high. So we don't want a repeat of the accidents that used to happen on the short rails. Onagala kaweefube okuzimba olutindo olujja tandike ng'obudde bukyali kubanga luno olutindo ludaabiriziibwa lwakuwangala emyaka 7 kyokka. At the expiry of the 7 years, we want to see a new bridge constructed by JICA as the money has already been given. So this is just a temporary thing. What we are going to use from today for the 7 years. Tukitegedde nti omulimu gwonna gwemesa ensimbi za Uganda obuwumbi 11.